Abange waliwo ekijja oluvannyuma lwa European Union okusisinkana General Sale eggulu n'ebyavuddeyo, omwogezi w'amagye n'avaayo n'awandiika ebbaluwa ng'eraga nga Germany bwevujjirira ebikolwa ebyekiyeekera mu Uganda. Amagye galina ebizibu byago, naye ate ekisinga okwerabiikiriza nti General Muhoozi n'abo abamukkiririzaamu balowooza nti eggye ly'eggwanga oba ensi Uganda eringa bw'olaba kiddole eky'okuzannyisa, tebasobola okukikozesa mu ene propaganda gw'abaagala. Then ate ekirala ne beerabira nti abazungu bano balaba nnyo ate bagoberera nnyo ate banoonyereza nnyo ku biba bigenda mu maaso. Kati ddala by'okusaba kwabadde mu State House, ndowooza Ntebe nga jjajja kyazizza abakulembeze mu madiini oba ab'enzikiriza n'abantu abalala b'enjawulo. State House yabaddewo, ye ne maama ne basoma ekiwandiiko, ng'ekiwandiiko ekyo wandibadde oyinza nti baakisomye ng'essaala. Essaala eyo nga yeetondera bannayuganda, okusingira ddala nga yeetondera Abaganda, era nga ndowooza baagala okuzzaawo omukwano guli ogwaliwo Abaganda we baayaniriza ennyo Yoweri Kaguta Museveni ne bannansiko banne. Okwetonda nno kuno nze saakututte nga kwa kusaaga, era ngenda kuwayo vidiyo endala egenda okuba nga egenda buziba, naye ebitonotono bye nnyinza okugamba biibino. Okwetonda kwa Yoweri Kaguta Museveni nandirowoozezza nti kiyinza okuba nga kyamukakiddwa, ndowooza nga maama amugamba nti mu butuufu si kituufu. Mu Bayibuli omwo mu Matayo 6 waliwo olunyiriro lugamba nti omuntu oyo yenna ayagala okuwaayo ekirabo eri Katonda, singa aba atwala ekirabo oba ng'agenda okuwaayo ekiweebwayo kye, wabula ng'atambula atwala ekirabo n'ajjukira ng'alina omuntu amwemulugunyizaako yenna, Bayibuli ekugamba teeka wansi ekirabo ekyo, ddayo otabagane n'omuntu oyo olyoke okomewo oweeyo ekiweebwayo kyo. Kitegeeza ki? Nti Yoweri Kaguta Museveni, maama Janet Kataha Museveni n'abalala babadde mu ssaala ezo, ebyo byonna bye mwadde mukola mu Luganda oba mu Buganda tuyinza okugamba nti mwabadde mu kye bayita makwekansaamu oba mwabadde mu kikwate, olw'ensonga nti tosobola kuvaayo ne weetondera baana ba Uganda, tosobola kuvaayo ne weetondera abantu ba Uganda, tosobola kuvaayo ne weetondera Abaganda. Kibane mu nsonyiwe olw'ebyo byonna ebitaatambula bulungi, naye ng'era okimanyi nti n'olwaleero okyalina abaana ba Buganda b'osibidde mu makomera, nga te obasibidde bwereere tebalina musango. Bane sime bantegeerekeka, tolina n'omulundi n'ogumu osobola kubanga kyoyogera abantu basobola okukikkiririzaamu ng'okyalina ebika byabo ate be weetondera. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, I'm sending you this sincere message to you and to your family. Before reading that document to the public, you have to walk the talk. Okwenenya oba okwetondera abantu bozizzaako emisango kikulemberwa na kusooka kubaddiza byabwe. Buganda ekubanja nga tonnaba kugyetondera kugisaba kuba nti omukwano gwammwe guddawo, sooka ogiwe byekubanja.
oba otegedde kale nja kagaziya mu maaso awo ka message kano bakitegere bulungi nnyo naye nga bambi it was a good gesture kabadde kabulino kalungi nnyo naye olw'ensonga nti nno temwadde musoma byadde tebiva ku mutima kyova olaba nti bannaddiini abaabaddewo babeetegereza nga baga laba abasajja laba omusajja n'omukazi bano we beekaza basaba repentance kyokka ate bino ebintu ebirala tebinnatereera actually natunuulidde ani ono Kazimba nentunuulira presiding apostle bannaddiini bonna ababaddewo nga bagamba what kiki ekigenda mu maaso bano balowooza nti Katonda bwakumokinga. So walk the talk, release all the noob prisoners kuba namwe mukimanyi tebalina musango ate Buganda byekubanja bigisasule awo olyokojje oweeye essaala y'Omukama Katonda ajja gisiima. Yenze mutaani wa Mbega Losius Matovu Junior.